olwaleero njagala okulaga kiki olina okubanga okola singa obanga ozuukuse okusaba. Yes, ozuukuse okusaba. Abamu nno ogw'omutango nno gw'amaanyi okuzuuka okusaba bangi tebazuukukirako ddala kusaba. Bangi buli kaseera obudde bubakyako ne bagamba bani leero bwankeddeko neoli bwakkeerako buli kaseera guba omuneebu gukyako. Obanga ozuukuse okusaba kiki olina okubanga okola? Nawo siri mu kuyigiriza ngeri gy'olina okubanga osabamu, wabula nkubuulira kiki olina okubanga okola ng'ogenda kubanga osaba. Kiki olina okubanga okola ki? Okola biki byolina okubanga okola ebigenda okuyamba okubeera n'essaala ey'amaanyi. Okay? Weegendereza nnyo nga nzija okuba nga njogera ku kintu kyonna. Ngenda okwogera ku kintu kyonna nga kigenda kukuyamba mulokole, kigenda kukuyamba mwana wa Katonda okuba ng'ofuna buyinza ku kimu ki mu bulamu bwo. So bino ebintu bigenda okwogerako bigenda kubeera ng'ebintu bina byolina okuba nga okola singa obanga ozuukuse okubanga osaba. Pay attention ku bintu bigenda okugamba. Number one, ngenda biyitamu mangu nnyo kuba bino tebyetaaga kunnyonnyola nnyo kiwanvu. Ensonga ngenda biyitamu mangu nnyo ddala. Ekisookera ddala bw'obanga ozuukuse okubanga osaba, abamu ozuukuka, okay, point yaffe egenda kubeera esooka nti funa kyogenda okusabira ng'oli very clear kino kyengenda okusabira. Kitegeeza nga tonnaba kwebaka ng'oggyeko Mukama oba byakwoleseza mu birooto oba ki, nga tonnaba kwebaka manya nti kino kyensabira. Ogenda okuzuukuka jump out of bed ng'omanyi nti ngenda kusabira kino. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abamu ogenda ne weebaka tomanyi na bigenda kusabira kati n'ozuuka n'ogamba kati oba nigayire ku kanisa y'egindi oba nigayire ku musumba gundi oba nigayire ku bachosen. Brother Steven naye kayita gw'okwegayirira ng'osaawa eyo myendering around toli kwagamba toyina na kyakusabira okulaba nga mukwano gwo gubeera n'ekyokusabira. Ekyo kimu kubanga bangi mwesitingirawo nnyo awo obudde notukamusaba nga ngenda omwami tukovu anannungamya nti Bayibuli egamba tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Tumanyi kusanga kitugwanira kati kangende omwoyo mutukuvu. Nedda tolina kubeera mulokole afaanana bw'atyo. Manya ekyogenda okusabira, kyogenda okutwala. Bayibuli egamba bring forth your strong reasons. Manya ensonga gy'otwala mu maaso ga Mukama nakye Mukama Katonda kyagyogerako. Bw'otyo bw'ogenda okuba ng'osaba. Nkugambye era sizze kuyigiriza ngeri gy'olina okuba ng'osabamu, wabula nkubira by'olina okuba ng'okola nga tonnaba na kugenda mu ssaala ng'ozuukuse okusaba ng'ogenda kusaba ki kyogenda okuba ng'okola ki okola. Namba emu sooka ofune ekyogenda okusaba nga kiva ekitongole kino kyengenda okukola ki kyengenda okuba nga nsabira. Point number 2, have a strong desire. Beera n'okuyaayana ku ekyo kyogenda okusabira. Lwaki? Kubanga okusaba kukkiriza. Okusaba kukola ki? Kukkiriza. Tambulira mu kukkiriza so si mu kulaba. Kati buli w'obeera n'okwagala muli mundaayo ku ekyo ky'oyagala Katonda akole ogenda kisabira mu maanyi. Wali abasaba nga obwongo bwe tebusaba ng'omumwa gwe gukola ki? Kakwe gusaba. Apoosto yakyogerako ekitabo kya Kolisi ekisooka essuula ndoza 14-15 awo yali alungamye ku kusaba mu nnimi. Nagamba omuntu asobola kuba nga asaba mu nnimi naye ng'obwongo bwe tebusaba nga just ayogera agamba asaataabose ebyendera bw'obyala bw'atyo nga bwakola ki? Bw'ayogera ali mu nnimi ayogera naye ng'obwongo bwe buli mu birala. His mind is unfruitful bw'atyo bwe yagamba. Okay? Naye kati gwe ogenda kukola oti Apoosto yagamba ye anaasabanga n'omutima gwe ate anaasabanga naki n'omwoyo gwe. Bayagamba nti omuntu asaba mu nnimi aba asaba mu mwoyo naye ng'ebirowoozo bye tebiriiwo. Kati essaala yo eba inaabeera effective. So inaabeera effective ojja kusaba mu nnimi naye nga n'ebirowoozo bye bikola nga birowooza kiri ky'osabira. Kategedde ako. Kakati abamu osaba mu nnimi naye nga otambula butambuzi maasatarabosete. Ebyo tebigenda kukola. Saba mukwano gwange naye nga n'obwongo obwo bulina desire y'amaanyi eyo kyokola ki kyosabira. Bayibuli yogera mu kitabo kya Yeremiya essula 2:13 nti bw'olironya Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna olikola ki? Olimulaba. Kitegeeza nti essaala yetunoonyeza mu Katonda olina ogiteekako omutima gwo gwonna ne focus. Abamu ebirowoozo byammwe bipaala bupaazi bidde eno oli mu ssaala n'osukka n'ogendako mu kyalo ewammwe n'olinnya ku nnyonyi n'ovisitinga ab'UK n'ovisitinga ab'omu kyalo buli famire yonna n'ogikyalira n'osooka okomawo ku bizinesi yo obudde butyo ne butambula n'ogamba ssaala leero ng'enkaluubiridde. Lwaki? Kubanga tewatadde desire ku ekyo ky'osabira. Omukazi gwe bayita Kaana bwe yateeka emphasis ku kyasabira n'abeera n'okuyaayana muli munda mu mutima gwe ne kumuvuga yasaba essaala n'ewulira mu maaso ga Mukama. Ne Kabona yaliwo yagamba omukazi oba atabidde. Kabona naye essaala eyo yali tagisabangako. N'emujja mu bugumba bw'atyo bw'asaala nnabbi w'amaanyi gwe bayita Samwiri. Waliwo ebyamaanyi by'olina okuzaala n'olina okubeera ne desire yabyo, olina okubeera ne passion. Oba ng'osabira buweereza olina okubeera ne passion, olina okubeera n'okuyaayana muli munda. Oba olina ky'osabira osabira kuva mu bwasinga olina okubeera ng'omuli munda obaaninga. Mukama yeebazibwe nnyo kambabbireko katono kale. Oba ng'osaba, okay? Nali saagala bayigiriza ngeri ya kusaba mu bijja kuba vidiyo endala.
Obanga osaba olina okubeera n'ebifaananyi mu bwongo byo generatinga mu video bwo generatinga bwoba okola ekikolimo ky'obwavu kubamu obufaananyi ng'oli mwavu ng'oli eyo mu mbeera enzibu ennyo ojja kusaba essaala owulye ng'obwavu bukutamye ojja kusaba essaala egenda okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda egenda okuba ng'eddibwamu bw'oba ng'osaba mu ngeri yakweraba mu kifaananyi kirungi nga Mukama akubuleesinze ng'oyamba abantu yegisabe bw'otyo nga weeraba nga Mukama akubuleesinze ng'oyamba abantu eyo desire egenda kweyogera munda mu gwe osaba essaala olina okuba n'ekikusteyalingaako olina okuba n'ekikunyoola muli munda olyoka osabe si bya mirembe muganda wange Mukama yeebazibwe nnyo aba buli wawulira ng'oli bulungi olwo lw'osaba wawulira ng'ebyo tebiteredde anaasaba edda gasiteredde bulungi okuyayana kwolina munda that burning gy'olina bwotyo bwolina okuba ng'osaba mu maaso ga Mukama so tugambye nti nno obanga ozukusa okusaba sokedde abeera n'ensonga eri sound ensonga ey'amaanyi gy'oyita maaso ga Mukama matu gitegeka ebirowoozo byo byonna omanyi nti n'ensonga gyendise maaso ga Mukama giteeka ebirowoozo byo bonna sooka okubemu ku bufaananyi awo oba osaba beera n'ebifaananyi ebyo nga bye bitambula mu bwongo bwo beera ne desire ebyo beera nga oba wegayira muntu kumu akafaananyi ng'akyuse ng'ateredde Mukama yeebazibwe nnyo yes ekintu nga bwe kirina okubeera bw'oba okiteeka mu bwongo obwo vision ezo nga biyitawo nga bitambula bigenda kwongera amaanyi kigezeeko kirabe gezaako okusaba nakati we twogerera kati sawa zino ekyo ky'osabira amaaso ga Mukama nga nkyali wano katikati tandika okuba ng'osaba ng'olaba vidiyo eno otandika okuba ng'olowooza ku ekyosaba olabe sawa ennyini ne mu dakiika emu yennyini olabeereza ky'ogenda okuba ng'ofuna olabe ekigenda okubawo mundaayo sawa zino wenjogerera kati tejja nakutwala dakiika emu ng'otegedde kyenkugamba so bw'oba ng'ojja okusaba naye nga mukwano we tolina muli kikusika tolina muli mundaayo desire yonna osaba busabi anti kati ensonga zitwale maaso ga Mukama tuzikwase Mukama genda n'obyogerako bwogezere bijja kukoma awo obyogeredde naye olina okuba ng'ofukumula omutima gwo mu maaso ga Mukama lwaki oyagala ekintu ekyo lwaki osabira ekintu ekyo olina okuwa ensonga maaso ga Mukama olina okuba ng'omutima gwo gukonekitinga direct nawuliza bulungi nja kukubuulira lwaki kikulu nnyo okubanga otuuninga obwongo bwo ku ekyo ky'oba ogenda okukola ki osabira Yesu ayogera ebigambo bino mu kitabo kya Matayo essula 5:28 Yesu agamba ati nti omuntu yenna yagamba omuntu atunuulira omukazi mu ngeri y'okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe ng'amaze kitegeeza nti n'ebirowoozo nabyo bikolwa mu nsi ey'omwoyo ebirowoozo byo bikolwa mu nsi ey'omwoyo okay sigamba bugambye nti just ebira birowoozo n'ebikolwa Yesu agamba nti ng'omaze okukikola ng'omaze okumwendako kitegeeza ekyo kikolwa oyenze ku muntu oyo that's why olina okuba ng'ogeneratinga ebirowoozo ebyo ng'osaba kubanga ebirowoozo ebyo generatinga biba bitambula n'okukkiriza ku muki musaala bikolwa ng'obirabirawo naye mukwano gwange manya nti n'ebyo bikolwa mu nsi ey'omwoyo ng'osabira kuvuga mmotoka ng'olaba wali ng'ogivuga manya nti mukwano gwange ebyo byolaba bikolwa mu nsi ey'omwoyo si just ebirowoozo gwe nga bw'okola ki bw'obiraba mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula ndowooza java ya 3:15 paka 17 awo Bibuli egamba nti nno omuntu yenna bw'okyawa muganda wo ng'omaze okumutta can you imagine just okukyawa obukyayi omuntu ng'omaze okukola ekikolwa ekyokuba ng'omaze okumutta mu bulamu bwo kitegeeza nti nno obukyayi kikolwa biba birowoozo bya bukyayi by'olina eri omuntu oyinza n'oba omwesonyiye nga tomwagala tolina kabi k'omukola naye just okuba nti wamukyawa Bibuli egamba oba omaze okumutta kitegeeza mu nsi ey'omwoyo ng'omwana Katonda kitegeera nti ebirowoozo byo biki bikolwa kati oba ng'oli mu ssaala lwaki ebirowoozo byo tobiteeka ku ekyo ky'osabira naye oba ng'olaba ebifaananyi ebyo byennyini kigenda kuyamba nnyo okugenda bizagambe kigezeeko ne mba nkyali wano ojja kumpa obujulizi wano mu comment section mumpe obujulizi bannange mu comment section saba eddakiika emu awo saba eddakiika emu sooka opoozinga osaba eddakiika emu olabe ng'olina ebifaananyi byolaba ku ekyo ky'osabira olaba amaanyi g'ogenda okugeneratinga mundaayo abamu ensonga lwaki esaala zibabowa kugenda musaala nudde mukwayuuya tolina kitunguliza tolina muli kuyaayana muli munda tolina kyolaba ensonga lwaki osaba ezo esaala ezo ezibowa saala ebowa ensonga lwaki osabira eddakiika emu lwaki kubanga okolako buki okolako obukozi ebyo mu kitabo ky'Abakolosaayo essula 3:2 tugamba set your mind on things above si ku bino ebyoki si ku bino ebyokusi nti obwongo bwo butuuninge ku by'omu ggulu kitegeeza nti nno obwongo bwo bulinga ka radio kalina tuning osobola otega ku MCF otega ku Impact
so tega ku bukedde so tega ku radio kyawe lyao kanzireke kakati buli bwobanga ova ku mulamwa ng'oli musaala ng'omulaba ina wa kutuninga ngamba nze ndiwe msefu ng'otuninga ng'okomya ekitegeeza kyobwongo obwo gwe kennyini osobola obutuninga osobola obuprogramminga bw'obwagala bw'onaakikola ekyo consistent ojja kutuuka ekiseera ng'okimanyidde ng'otambulira awo okay obwongo bwo butuninga obanga oli musaala bukozi ki otuninge ojja kubeera omufaya ku ekyo ky'olikola ki okubanga osabira bw'obanga tokikoze kino mukwano gwange ojja kwesanga nga esaala zo zibowa esaala zo tezirina gye ziraga esaala zo zitomera bisenge beera ng'okolako ebyo omanga tugambye ekisookera ddala tugambye nti nobeera n'ensonga y'osabira ng'ogitegeerya ddala bulungi ensonga eno beera n'okuyaayana kw'eyo ensonga beera n'okuyaayana muli munda okweyo ki ensonga ng'ogiyaayaanira ng'olina by'ogenereetiza ebifaananyi mu bwongo bwo by'olaba ng'okola ki ng'osaba nosooka n'otulabako nga tonaba kutandika kusaba nosooka n'ogirowoozaako bulungi nosooka n'obufumiitirizaamu bw'oba osabira kugula poloti n'ofumiitirizaamu ng'ozimbye ennyumba yo ng'erabika bulungi n'okoma akafaananyi ennyumba yo gy'osabira gy'oyagala mukama akuzimbire kati n'ogenda n'ebifaananyi ebyo mu ssala nga w'okabira mukama ku nsonga eyo wabanga mulwadde nga gw'osabira n'okoma akafaananyi ng'awonye ng'ateredde n'ogaana amagombe bw'oba osabira amagombe ogamba ng'ana okufa nga ddala okufa okulabako wali ojja kukusalizaamu ddala ng'olabira ddala wali omuntu akoze eki afudde n'obisazaamu n'olangirira obulamu n'ofuuka okulaba ng'era mu byolabira olaba ku ki olaba bulamu mukategedde ako so ensonga ezo zikoleko obanga tonaba kugenda kubanga osaba obanga olipya subscribe nga kweno channel bw'onaakikola ekyo togenda kumisinga video zentekayo omusite buli lunaku nawe committed myself okubanga mbawa video buli lunaku for almost 60 days non-stop without missing any day 60 days non-stop ngenda kwamba video buli lunaku without missing any day so obanga onalaba baka waffe tekayo omusite buli lunaku subscribe nga kweno channel kona kade mbatakyo zimanyi ekyokola obaka mubulayikinge busobole okubanga butambula obanga otuuse wano kyobanga osooka nga obanga okola kwe kubanga olayikinga obubaka obuli mu kifo kino so okubanga YouTube butambuza aba muludde wanibanga dini temuna kusubscribinga tembera bakodo ba kusubscribinga ne subscribinga kiyamba mwe naye kalayika kugayamba video zino kubanga zitambula nawo okola omulimu kumunaffe ababulira enjiri kubanga oba otambuza likinga obubaka buno busobole okubanga butambula tolaba bulabi bulaka buno otabulayikinga obubaka buno how you feel to like such a message for sure jangu oli mukodo notukane kodo walira kalayiki ekiba kirungi so mulakinga obubaka buno YouTube esobola okubanga ebutambuza endowooza ekyo jakyagala point endala kiki olina kubanga okola bw'obanga ogenda kubanga osaba bw'obanga ogenda kubanga weegayirira nawuliza bulungi wano okay wasigadde point 2 zokka nene esembayo nayo ate yo nkulu nnyo gye nadisoosezza okay bagambye point 4 ntunga bina byokka kati ekyokusatu tulina okubanga okola singa oba ogenda kubanga okusaba kwata omugugu ogwo ogweteeke mu ssaala ogutwala eri Yesu uliza bulungi nnyo kikyetegeeza nti bw'obanga obadde ddala ogenda kwegayirira ku kintu kwata obulumi obwo obuteeke busaidiyo wegayire ng'owulira obulumi obwo omugugu ogwo tobegera mu kitabo kya Matayo essula 11:28 toleka mu kiki ndibina bakoera basitobereddwa nange nakola ki n'abawummuza kakati omugugu gutwale ogukube wali ku bigere bya Yesu okay ogugozitoweredda gutwale wali genda n'omugugu wulira omugugu kugwe abamwegayira ne temufaayo abamulina bimusabira ne temukola ki temufaayo bagambi wali have a strong desire kyosabira desire sokubeera ennungi ng'olina kyoyaayaanira n'oba olina kyozitowereddwa ng'oli mu kwegayirira Katonda omugugu gwetike togenda kugesa Mukama byonna abimanyi kangeri just ensabe busabi Mukama anaakola nedda situla obuzito obwo that heaviness eyo burden gy'olina ogitwale mu maaso ge agenda kutikula omugugu ogwo naye genda nagwo genda n'obulumi obwo bw'olina eri omuntu ogwo weegayirira eri obulamu bwo kyolambulamu bwo nga kitakuviira maaso ga Mukama situla omugugu genda nagwo wali wulira obuzito ku mutima gwo nga weegayirira Katonda wulira mu butuufu nga owulira obulumi ku ekyo kyeweegayirira Mukama weeteeke mu bigere by'oyo omuntu gwe weegayirira oba mu bulamu bwo kebedde ekyo kyeweegayirira Katonda ky'omukaabirira ky'okooye obulumi bwo bw'oyiseemu okubonaabona kw'oyiseemu amaziga g'okaabye byonna genda nabyo maaso ga Mukama wewali anti kwegayirira omugugu Yesu agenda kutikula agenda kuddamu kubanga gamba mujje ndi mwina abasitowereddwa mwina abakooye jangu okooye Yesu agala nnyo abakooye ayanguwa nnyo okubayamba naye bamwe temwefiirayo esaazi zitomera bisinge ovayo
sawa zo kusaba zituusa basi yagamba te sawa zo kusaba zituuka tonis eneminati bokayo bubusi tukawalimo atoina desire yonna toina bulumi bwonna toina ki so kwata omugugu ogwetike okulete eri Yesu agenda kukukikula agenda kukuyamba. Yes, point is again okubanga esemba ibani bajukiza mulaking over kabunu mulaking over kabunu kumpaka kubanga mubwagala. Okay, point again okubanga esemba yo ngogenda kubanga osaba gambi bino byenjogera ku bikubulira ngogenda kubanga okola ki osaba sikuyigiriza ngeri joyina kusaba nedda oba bino kubanga okola singa oba ngogenda mu kusaba ndangu ozukuse kumacha oba matumbi gobede kiro ngozukuse okusaba. Okay, changu nnyo okwerabira bino byonna bino kubanga okola kubanga ozukuse okusaba ovudde buvi sometimes or desire sometimes bino so fresh wera bidene bizibu byolina kumacho manyo bera so fresh kubanga mazo kumula muko so bino bikwate wandi bado biwandika no biwandika kankubuzi nosikobisa mu masena ko zisoka bino binafuka routine ke discipline ngo bikutte bijja kuyamba nnyo. Kyachinjo okusembyayo gezaako okujjukira mukama byakoze yakwetegeno kubanga esembayo gezaako okubanga ojjukira ebyo Katonda byakoze ki byakoze mu bulamu bwo mukama yebazibwe nnyo. Bayibuli gamba twamuwangula mu kubikula 12:11 mulumanyi bulungi mwenna twamuwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga na kino ekigambo ky'obujulizi bwaffe. We overcome by the blood and the word of our testimony. Kakati obujulizi bwo bwebulwa obanga oli mwana Katonda baloko kawali mukama Katonda byakoze oyinza okubanga si byo badde osabira niwe Katonda byakoze ng'okimanyi nti kino Katonda yakikola. Ife mujja tuwanga obujulizi wano mutere mu comment section Katonda kiki yakolera ng'okakasa kino Katonda yakinkolera tegali magezi gange tegali maanyi gange. Bino bimutubya mu comment section biyamba abalala wali ali nga yagamba sina oba Katonda akola oba akola atya bwe oteka mu comment section tule Katonda yali akoledde ki ng'ogamba tegali magezi gange mukama yakikola. Okay, so waliwo ebintu mukama byakoze mu bulamu bwo naddala nga wakaloko kawaliwo kawero kamwawo kama kakuwa wali ebintu mukama byakola kawo mangu ekuwa kyali mwana muto mukama atwagala okubanga tukula ayagala tulinga tukula mu nsi ey'omwoyo kati bw'okula walinga ofunire eno ng'oli bebe amata gaabwe kati tutuuka eno nga gakulafuubana nga birimu ziddulayi nga birimu okunoonya ennyo mukama mulimu okuyingira ennaku 4 mulimu okuyingira 7 mulimu okuyingira ennaku eziwera n'omuntu wagambye yingira ennaku bweziyingira kino. So tubuulireko gwe mukama Katonda biki bye yakoledde. So jjukira mukama bye yali akoledde olinge nga tonaba kutandika kusabira kyogenda kusabira kigenda kuyamba ositeyalinga desire munda mu mperi gye nayogeddeko okwetera okuwulira nti mukama Katonda asobola agenda kukuyamba. Babyo tugambwe tusaba tukkirize nga tuweereddwa naye olowooza okkiriza bukkiriza ati kale kensabye mukama Katonda akoze nedda osaba essala n'otukanukiriza nti mukama Katonda akoze ki akikoze kubanga tusabira mu kukkiriza mukama yebazibwe. Okukkiriza kwe kulwa kwe bintu ebitalabika bifuula ebirabika kitegeeza ne mu bwongo bwo bifuula nti bikola ki birabika tembera wadde efaanana bwe neze mmanyi kino kigenda kubeera bwe kiti mu linnya erya Yesu kiva muli munda yo si just bigambo wegera just bigambo yawe kimanyi tebigenda kukola. So okulaba mukwano gwange nga ojjukira Katonda byakoze bw'oba ogenda kusaba kigenda kuyamba nnyo okuteeka obwesige mu Katonda n'okumanya nti agenda kukuyamba atayagala okukuyamba kubanga agamba alina ebirowoozo ebirungi gy'oli Yeremiya 2:11 agamba pulani z'alina si za kutawaanya pulani z'alina si za kukulumya pulani z'alina nnungi nnyo ey'obulamu bwe future yo eri mu Mukama. Ombeeko obujulizi bw'omusajja gwe bayita Dawudi yali musajja ng'alunda buliga bwe mwenja okusembyayo yalunda buliga bwe mu ttale nga tewali amumanyi n'attirayo empologoma nga tewali alaba n'attirayo eddubu nga tewali alaba n'amufukako amafuta mu nnyumba ya kitaawe baali bamuleseeyo ne mupakiti bwe baleeta batuma Yesu abaana be Dawudi tebamuleeta kyatwasa Midiya okugamba tewaliyo mwana mulala wali akalenzi eyo ne balyoka bamuleetera bamukola ki bamufukako amafuta Dawudi tebamufukako amafuta omuntu ate yali amutumye ogenda okutwalira emmere baganda baali magye ga Isirayiri ga Sawulo kabaka uliza bulungi. Okay, kakati bwe yatuuka yagenda okusanga nga waliwo vale ekiwonvu nga bana bashayi bali eno ku lusozi lweno Abafirisuuti bali eno ku lusozi lweno nga ali omusajja gwe bayita Goliyasi ng'avuddeyo ataddewo challenge agambye wavayo omuntu mumwe najja nankuba nanzita tugenda kubeera baddu baffe bwe mutta mugenda fuuka baddu baffe
nga waliwo bwe yavayo ne yegugumula Bayibuli egamba n'Abayisirayiri batyali bakankana. Dawudi yagendayo ku lutalo ng'agenze okutwalira Abaganda be teyali mu magye, teyali mu magye. N'agamba ani ono Goliath ono atali mukola banyira abaana bange banyira yasomoza ejje lya Mukama ani ono. Baganda be bagezaako okumuga n'agenda ewa Kabaka Sawulo n'amugamba nze gwolaba. Sawulo yali amunyoma, Dawudi yali muvubuka ali awo si wa magye si waki alunda buliga mu ttale, tewali amanyi ne byayogerako tewali abimanyi. Sawulo yali amunyoma n'agamba nze yagenda mu kitabo kya ayagala okusoma sitori yagenda mu kitabo kya Samwiri ekisooka n'okusoma essula ja kutandika ku ssula 17 ne Katonda yenjogerako nga bamunyoma 36 awo baali bamunyoma. N'agamba Sawulo n'amugamba nze gwolaba sewo natta eddubu mu nsiko eyo yali agala okubba endiga za kitange. Yali musumba ng'alunda ndiga, manyi omulunzi w'endiga Bayibuli bamuyita musumba. Yali alunda ndiga eyo n'agamba nze natta eddubu nze natta empologoma. N'agamba oyo Goliath agenda okubeera omu ku abo ali yasomoza ejje lya Mukama. Obujulizi bwe ne bamuwa chance n'agenda n'ademonstratinga n'akuba Goliath n'amuwangula. Kakati gwe nawe obujulizi bwe bugenda kuyisaawo bugenda kwenajayizinga omwoyo gwo. Singa Dawudi teyatta ku ddubu, singa teyatta ku mpologoma, bwe yatuuse ku Goliath naye yanditidde. Naye olw'okuba nga yali alina obujulizi buli tebwenkana na Goliath. Buli obujulizi bw'alina okutta empologoma okutta eddubu tebenkana na Goliath. Goliath yali muwanvu nnyo, yali munene nnyo ng'alina effumu alina engabo nnene babimwetikira na bwetikkizi nga tewali amusobola. N'okuba nga yalina kyategeera Katonda kye yamukolera. Bwe yatuuka Goliath n'ajjukira tegaali maanyi gange. Tegaali maanyi gange okuwangula eddubu, yali Katonda ajja kumpanguza ono asoomooza ne Katonda waffe. Waliwo ebintu ebijerega Katonda wo ebiraga nti olinga atalokokangako oyogera ku Katonda nti w'amaanyi naye nga bijerega Katonda wo, ebyo Mukama asaanye abijjewo. Era nsonga desire Mukama yakukolera kiri nti agenda kukolera ne ku mulundi guno. Ogenda kulaba Katonda mu bulamu bwo. Kyamba Dawudi okwambala amaanyi obulaba atugamba timunye Katonda n'amaanyi ge. Dawudi yennyini atugamba munye Katonda n'amaanyi ge gyankola ki egyampanguza Goliath. So alina force muli gye yagenderetinga. Esukana kubabuuza awo sebo nabuuza koze agenda okutta Goliath bagenda muwaki ngamba naye Kabaka agambye bagenda kumuwa omwana wa Kabaka. Okay, bagenda kumuwa family ye bagenda gyembukize mutinga egenda kubanga tewa misolo family yonna. Agamba okay, no problem. Bali namutira bwerere kakati kuliko n'omuwendo yamutta ne bamuwa omwana wa Kabaka, omwana wa Sawulo ne family ye bagyekize mutinga ku musolo ate n'afuuka Kabaka. N'abantu batandika n'okumuyimba ne batandika okuyimba erinnya lye Dawudi kutta Goliath omu. Ogenda kufuna obujulizi, ogenda kuguma mu bulamu bwo, ogenda kuzaamu abalala amaanyi singa otta Goliath oyo. Naye obujulizi buli Mukama bwe yakola bugenda kukuyamba nnyo, ogenda okuba nga owangula ku level egenda okuba nga eddako. Obubaka buno nsuubira bw'amaanyi nnyo gy'oli. Bw'okyalinga buweereze buli mukyona gw'omanyi nti akkiriza mu Katonda bugenda kumuyamba okumunyweza. Ngenda kuyakola ki? Ngenda kumuyamba okumunyweza. Nabusabidde ne ngamba Mukama obubaka buno bukome ku bantu obakyuse yansikiza naye bukoze bulungi nnyo ddala. So leo kulaba ka video akaddako fa tukola video bwe buti. Kulaba ka video akaddako bwidadeza gwafuna ebiroti ebibi nakozeka video akugira omuntu ofuna ekiroti ekibi okolotya bubanga ofuna ebiroti ebibi okolotya kuna wano waggulu ngenda kubanga okalaba. Butaka kona koti ka playing katika koni ka waggulu nakola ka video akugira nti singa obanga ofunye ebiroti ebibi okolotya waggulu wa. Nkono bagala nnyo Sikati Brother Steven ngati mulokole ndibagita The Chosen Generation. Mubere bulungi. Olwe namba mu comment jiweleze ku message so kujoinia ku WhatsApp tuvenga namba esoka mu comment section namba esoka mu comment section jiweleze ku message ku WhatsApp tunaba tukweta mu group yaffe obenga obereza mu naffe tuna video tukoleyo jo kubango biraba kali kuna no wagula ka video bwafuna ebiroto ebibi okugenda kubanga okolotya kuna no wagulu no ka video ko abiko no mbere bulungi mweraba.